Okola kyamaanyi okuba ng'okyatwekuumiddeko. Nze Juliet Nanteza okutuusako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaase ate nga bwe kakubaakubamu. Wabula bwe tutunula ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kitulaga nga wakyaliwo empeweevu ezifuwa okuva mu bibira by'e Congo ssaako n'omukuubo gw'enkuba oguli mu kukka okuva mu bukiikakkono bw'eggwanga yaffe okudda mu bukiikaddyo awamu n'empewo empeweevu eziva ku Sseguyanja Buyindi okutuuka ku ggwanga lyaffe. Era nga masekkati ku makya tusuubira okukeera n'enkuba entonotono mu kibuga ekikulu Kampala ewasigadde akasana tukasuubira okukeera okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mu buvanjuba ebitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'enkuba entonotono ate ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Ku lububuto olw'ebugwanjuba yo tusuubira okukeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu ebisinga obungi awamu ne mu bukiikakkono nayo tusuubira ebitundu ebisinga obungi okukeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Olw'eggulo mu masekkati ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 Kampala, Masaka 30 ssaako ne Mbende awamu ne Nakasongola era ng'ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okubaamu n'enkuba. Buvanjuba ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bitundu ebisinga obungi yo nga mu Soroti tusuubirayo enkuba entonotono ate ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Bugwanjuba ebbugumu mu Kasese ne Mbara tulisuubira okubeera ku degrees 31, Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Masindi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 era nga nayo tusuubirayo enkuba. Mu bukiikakkono ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba olw'eggulo era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera wakati wa degrees 30-31. Ebibuga ebimu ebunaayira mu Dubai akasana tukasuubira okwememula era nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 40. Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24 ate yo mu Cairo ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 41 era nga nayo akasana tukasuubira okwememula. Yo London ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 20 nga yo tusuubirayo ekiddedde. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.